kyandibadde kirungi okubeera nga mwezina ekiro. Kale twogere ku kwezina kw'ekiro ku mutumbi eyo ng'abantu bakoye. In fact ne wetwere twogedde ku kwakiro okwezina omutumbi. Ngenda kugatta bibiri generally. Ngenda kwogera kwezina nga mugenda okwebaka n'okwezina ekiro mu ttumbi. Kaseera kyakatuufu omuntu waba mbuuzizza omuntu ke yandibadde aziniramu emmana oba okwezina kwandibadde okulungi. Nze ntera okwogera oba nandibagambye nti akaseera ako kandibadde ka kumakya. Ekisooka levels zammwe ziba waggulu akaseera k'okumakya. Amaanyi muba mugayina kubanga ekiro nga weebase omubiri gwo guba gulina bye gukola. Digestion biki bingi ebitambula ekiro mu mubiri gwo. So kumakya obeera fresh. Oyina amaanyi go, oxygen gundi testosterone levels ziri waggulu, osobola okuproducinga hormones ennungi ze tuyita happy hormones. Just imagine okutandika olunaku lwo ng'olutandikira mu ssanyu. Bakuzinye n'omala then n'olwerizinga hormone eyo ennungi gye bayita happy hormone oba oxytocin n'obeera nga kwegamba olunaku ogenda tutambula nga wow. Okwezina ekiro. Waliwo abamu abagamba senga mukyala wange tayagala mukwatako bw'omukwata kansamula. Bannange olunaku lukooya. Yes, okwezina kutuyambako okubeera nga tuliving pain ebeera mu mubiri oluusi okooye, muscles zikuluma, stress, otulo tuganya okujja n'owulira nga wandiyagadde omuntu omuzinemukko ofune otulo oba oweggyeko ka stress ako oba oliving pain ekuli mu mubiri. Wabula si kibi kubanga aba mukyalawo but tomuzina nga bwe wandimuzinye ku makya oba nga wandimuzinye mukadde ng'okimanyi nti akooye. Olunaku luba lukuwuubye okooye aba mu bibeera ne bi-stress nga tolina n'amaanyi gasituka omukyala ne gusituka nga bwe gugwa oli talina gatoba naye ku makya obeera relaxed. So ekiro kino eno singa omuntu omukwatako n'agaana muddemu omulumbe ku makya olabe. N'obwagazi buba waggulu ku makya. Abamu ensonga zaabwe aba akooye. Bamuwuubyewuubye dda mu butuufu akooye. Ekituufu kyo kiri nti waliwo olunaku olukuwuuba n'okoowa. Nze nali nfumbyeko emmere n'engireka ku ntamu ne neebaka mu ntebe. N'engireka omusaagirya nayimuka kye njijukira nti nayimuka nali nfumbye ebyennyanja ebikalu n'amatooke. Nayimuka ne nnyiga emmere n'engizaako bulungi nnyo n'engirekako ebyaddirira saategeera. Ate nga twaliwo babiri ewaka. Omwami ndowooza yakomawo ye yatetenkanya simanyi. Okitegeera? So waliwo olunaku mu butuufu lw'oba okooye nagwa mu ntebe. Bulungi nnyo njijukira kubanga nina omuze engeri gye mba nkooye mba njala bwe ntuuka ewaka nnaabe then ndyoke ntandika eby'okufumba kuba nfumbira mu nju nga bwe ndaba oluusi ka TV bikitwala tugende. Naye mukwano nze nadda engulu nga ndi mu buliri nga nakooye. So waliwo olunaku omuntu lw'omukwatako nga mu butuufu akooye. Then ate ekiro waliwo abantu nga balina obuzibu bw'okwebaka. Okitegeera? Kakati nga bw'aba yeebase tayagala bya kumuzuukusa mu tulo otyo. Bw'omuzuukusa mu tulo ate okuddamu okwebaka kiba kizibu gy'ali. Kati era oyo oba olina mutayiminga nga bukedde. Okitegeera? Kati bw'omuzuukusa already ayinamu ekyo ekibeera ky'okuba nti tayagala bya mmuzuukusa biba bimunyiiza. N'ekirala eky'okuba nga gw'olina omulimu gwo gukutujja ekiro tekitegeeza nti nange nnyimye. Omuntu osobola omukwatakwatako n'oyisa emikono n'ogikwatamu n'okola otya n'agaana okutobera n'akulaga nti yeebase. Mu butuufu nga yakooye era nga kituufu yeebase. Ng'emmana yeediimye. So togamba nti nno nti yanneesamudde senga tayayagadde kumpaako. Kisoboka bambi okubeera nga bukoowu bwe bumuliko. Nga si nti teyandiyagadde naye ng'akooye. N'okubeera nti ali mu tulo otungi. Abantu abamu beebaka nga babayita ba deep sleeper. Wali obuliddeko omuntu gw'osobola okusitula n'omujja ku buliri n'omuzza wali eri n'otwala omufaliso nga yeebase nga ate teyanywedde bintu oba tugambe eddagala lireetera muntu kwebaka. Naye nga yeebase bw'atyo. So it is very possible okubeera ng'embeera eyo esobola okutuuka ku muntu n'abeera nga ye y'embeera ze. Naye osooka n'otegeera omuntu ekyo nkissangako nnyo essira bulijjo ne mbagamba nti tegeera omuntu wo ali biki, ebintu bya bitambuza atya, then awo oba osinziiranga. Okitegeera? Ekyokubiri ekirala kye ngenda okwogerako ky'okubeera nti oluusi mu kiro eyo abantu abamu bwe mulaba mu kiro eyo babeera tebalina maanyi. Okitegeera? Like kati amanyi nti omwami wange bw'atandika kimutwalira essaawa nnamba okumala. Okitegeera? Kaakati agamba ezo nzuukuse ssaawa nnamba ompuube akakazannyo k'ekiro oba emmana y'ekiro enyuma ng'ogibbirira bubbirizi. Oli ozinnyeko omukazi ng'omubbirira?
n'omuweweeta mpola 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 n'atoba n'owenjula bulungi n'otandika okumuzina n'adda engulu ng'omukira gumulimu awo wabimuwoomera n'omuwubayo kaluutu kamu kale bw'aba ayagadde ne muddamu kaluutu akookubiri ne muddawo ne mwebaka awo weenyumira naye abamu abasajja temumanyi gw'oyagala omukwateko ddakiika 2 omukira oguyingizza okitegeera tumwade nakadde kuyima kimala agenda okudda engulu omukira gumuli munda ate birina engeri gye bitabakolera kale abamu ate tekiri kubamu bokka n'abakyala tubikola nze njagala omuntu woba ng'oyagala okuzina munneekiro emmano olina gitandika mpola mpola ate n'obbirira nzibirire bw'oba musajja bw'oba musajja emiri bw'oba mukyala nga gwe wandiyagadde okuzina bbaawo omuyimo gukuluma naawe ky'oba okola muweeweete muteeke mu mundu guyime bulungi ogulabe nti nja ogukwatako gulikkiriya guyiseeko mu kamwako oba osobola bw'oba tokisobola si kyabuwaze bw'oba tokisobola ky'oba okola gutuuleko mpola agende okudda engulu nga mu butuufu oli ki omuliko kiba kimuyambako kakinga apu naye abamu oyagala omuzuukusa abamu akuyita gundi ndi mutulo gira njaga oyo aba musajja gundi mama w'abaana gira njagala kugira naye ku makya of course ffenna tubeera tuzuukuse nkimanyi eno oyimuka so siyinza nakugamba nti oba siina maanyi it's very unrare mpozi nga ndi mulwadde okugamba nti siina maanyi ku makya ogenda kunzina ngenda kugenda wali naabe kitegeeza olunaku ngenda dutambula bulungi so mwe abamanyi okuzina emmana y'ekiro obutipu bwe nsobola okubawaayo nti ekisooka ne bw'oba omukutteko ne kiggwa nga tarespondinze si musango tonyiiga kyemalire kyemalire toŋŋamba nti senga toŋŋamba kyemalira nga nina omukazi tewaleeta wakuteeteza ali mutulo yeebase simple mulinde ku makya oba si kyo mulinde nga munaatera okugenda okwebaka mugende babiri mu buliri oba akusangeyo oba infact lwaki gwe omusangayo nga gwamwetaaga bw'omusangayo nga tumututte n'agaana okuzuukuka akusangayo ng'omulinze mutandikire awo nti olunaku lwagenze lutya biki dakiika 2 andi n'ekirala abantu abamu ekiro jjukira ekiro mwezira tamusobola kufuna budde obwo bwakubondinga mbu kunyumyamukko mbwe kibadde kitya bitya oyagala kudda mu buliri oyagala kudda mu tulo okwebaka ogwa bugweri nga weebaka so akaseera akatuufu ak'okuzina emmana n'okuwoomerwa kandibadde kakumakya kali very perfect n'ebiseera ebirala bino byonna mu ttuntu ebyo byonna tebyetaaga nnyo maanyi osobola okutoloka ku mulimu n'okomawoko mu ttuntu mukyalawo n'omuzinamuko kaluutu kamu n'ogenda ekiro nga mugenda okwebaka omuntu wandimuzinye ekinene nnyo luutu 2 tomufiirako kuba akooye ekiro mu ttumbi luutu 1 luutu 2 nazo zimala tofiirawo bufiizi ne bw'oba mukazi nga gw'alina obwagazi obuyitirivu ng'omusajja oyagala omuzine tomufiirako kyekituufu tomufiirako kubanga n'omusajja akoowa nga gwe bw'okoowa kale bibyo byange muzikirize nkome wano eno toyota subscribing atala subscribing liking okola kyattendo sharinga gwe katonda akunsasulire alina kyeweebuuza oba kyoyagala okuwabulamu kyoyongerako kusoma kwaffe oba ku vidiyo yaffe kiteeke mu comment section nja kubeera nga nkisoma ate tweyigirize nga naawe bw'onjigiriza kuyigiriza naawe nga bw'onjigiriza mubeere bulungi temujjanga okwo mukama abankuumire ate era abanjagalire bye munjagala. Yeah.